Well, enkanyanya ekizireta first of all, enkanyanya zifugibwa what we call our facial muscles, the facial expressions we do. Bosanga omuntu nga always aba stressed, aba worried. Tuina wano facial muscles, eya wano bagita frontalis muscle. Buli bwo frowning force word. Bulines bujjamu muno. Ngabuno obuli wano wange. Tujabuja mudija. Nga sisibyenvi. Yes. So Tukola ku obwiso bwe tukuba obwenkanyanya, they target specific muscles. For example, we have a frontalis muscle here. Tukubamu botox. Ngoberera nnyo ba Nigerian stars abasinga obungi nga bagamba bakola BBL abalala simanyaga waist bagitani 360 liposuction. Liposuction. Yes. Babeera bakola bino. Yes, are you for real? Yes, it's possible to get your dream body. Ngatogenze under the knife. Wow. That is true. Ajao enkanyanya na stretching a face and it gives you that youthful look. So woba ino omukolo ye yoli mugole oyina party oyina birthday jangu tukube botox ofune that bogende ku mukolo nga byo magamba oli aba dining ate zaalazeewa. Because there is no amount of cosmetics ajamu enkanyanya nebo wesiga ebiziga bye baby because these are facial muscles. They go deep in the muscles. Yes. So kati mukuba muziri muscles. Tukuba mwezo muscles targeted. Fewe tuba tukuba botox. Tuina what we call the danger zones and the safe areas. Kubanga tumanyi nti wano white out nerve bweti, wano white out blood vessel bweti. So we avoid them. So chirungi nnyo okola procedures no owo omuntu ali well trained to do that. Nga ina medical background. Okay. Yes. So kati doctor botox ono amala mu banga chi. Botox, well, oyinza okuba omukuba wiki ejjanga ate enkanyanya zize nedda mukwano botox amalamu 4 to 8 months, but remember ebintu bino they get approximately a year. Yes, mu kifo kya surgical BBL ddagala era lya mpiso tulikuba mu kabina ne twongera ku shape. Kakati bw'ojjanga oyina Ebinya mu kabina tugeze ngoyina those childhood scars. What happens? Tukola procedure gye bayita gluteal release oba kye bayita subcision. Tukusanyalaza ojja kumbuza okwesa bwiso tuina very good numbing creams era towulira pain. All my clients are very comfortable during the procedure. So butt fillers is we numb your skin. Yes, it's local anesthesia. Tetukusanyalaza wenna tusanyalaza wetugenda okuba. Era ne tukuba naye nga ye tumugira mu meals. Kakati me, you can choose. Era janaga manjagala akabina kanene nyonyo nga oba kaani sijja kwogera manya. So we can do it in sessions okusinzira ku kyoyagala. Eri ba clients abajja nga meals zayagala oba shape gyayagala ntono, only one session is enough. Eriyo lyajja n'akugamba nti njagala akabina nga kanene. Eriyo oli n'ajja n'agamba nti like you want something exaggerated. So we can do 2-3 more sessions and more depending on how big you want it, though it lasts 2 to 5 years mu mubiri. So yes, nekyo nakyo nino kigamba bana Uganda nti procedure ya butt filling eyo ofuna instant results. Si bineeno nti banange sigako ekizigo nga banaffe betulaba eri abagenda eyo wazibe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba ndine Dr. Sarah wano ku Glam Aesthetics and Med Spa. Tuli wano okubeera nga tutegeera ku ngeri omukyala gy'asobola okwefaako. Abakyala bangi muli very shy ku ngeri gye mwakulamu. Nosanga omukyala nga ye okutambula akaluubirirwa olw'okuba yakula bubi, mukama yamugerera talina kabina, olw'okuba yajja omuliro alina enkovu. It is making them very uncomfortable. Tuzze wano ne doctor olunaku olwaleero okubeera nti tubyogerako
tutegeere butya bw'oyinza okuregaininga confidence yo as a woman. Mwebale kutulaba naye mwebale kusubscribinga oba oli mupya nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera nga otweyungako bulambalamba. Dr. nsanyusa okulaba. Kale Hadija webale kujja ku Glam Aesthetics. Webale kumpita. Amina. Twasinkana wa Dr. Rita. Dr. Rita Kagwa ku book launch. Yes. You're very beautiful, doctor. Thank you, sweetheart. Honestly, nakoneramu. Thank you, dear. Webale Kwefaako. Nange ogenda kunfaako nno munnaye. Ngenda kukolako Hadija. Ogenda kunkolako njagala anti ku social media banvuma nti sina akabina. Akabina. Tujja kwongerako nenga koyina hip kyekyo. Yeah. Anyways, abantu ku social media okwe baba tebakulabangako in person. Baba tebamanyi who you are. Naddala kati ono content creation gwe tukola like the content we give them. Ebawa this other picture. Chobola nti ba celebrities banji bakifakinze until they have made it. Okitegeera. So social media buli omu kyasanga kyayogera. But anyway, that was by the way abalungi abatulaba tuline Dr. Sarah twagala abeere nga atutwalamu olunaku olwaleero mu session yaffe esoose ey'okwefaako oba okwerabirira gwe ng'omukyala so that you n'abaami so that you have that confidence. Dr. buza kubatulaba. Abatulaba balungi nsanyuse okubalaba. Amanya gange nze Dr. Sarah wano ku Glamour Aesthetics. Tusangibwa ku Akamwe Small level 2. Enyavu. Okay. Kati omuntu atulaba omulundi ogusooka agenda kwebuuza nti ono Dr. oba bulijjo mulaba wa oba yaani? Dr. Sarah yaani? Dr. Sarah, first of all ndi musawo. Era mbadde mu field y'okujjanjaba abantu emyaka 10. Wow. Era nina clinics mu bitundu ebyenjawulo kuba saagala zogerako kati. Ezijjanjaba endwadde eza bulijjo emu eri kawempe endala eri nansana. Naye olumala okukizuula nti nalina passion mu beauty nagenda e Nigeria kubanga course eno eya beauty wano mu Uganda teriiwo bagiyita medical aesthetics. Medical aesthetics. Medical aesthetics. Okay, aesthetics. So, yes, it is beauty in a medical way. Okay. Naye nga ekyenjawulo ife tetulongoosa. Tukowa ekintu kyonna ky'oba oyagadde okukolako nga kye tuyita non-invasive. Non-invasive kitegeeza nti it is minimally invasive, tetugwenga under surgery. Yes, tukola ebintu bingi. So basically, ebintu byemukola nga tetunaba bituukako. It is non-surgical. It is non-surgical. Naye ng'omuntu afuna results. Instant results. Zaabeera ayagala. Yes, instant results. Hey, wamma olaba ngoberera nnyo ba Nigerian stars abasinga obungi nga bagamba bakola BBL abalala simanyaga West bagiyitaani 360 liposuction. Liposuction. Yes. Babeera bakola bino. Yes, Are you for real? Yes, it's possible to get your dream body. Nga togenze under the knife. Wow. That is very amazing. Thank you, dear. Okay, so doctor, ngogenda ng'osoma e Nigeria, ngakosa ogikenkuka, okomawo wano e Uganda ng'otandika kukujjanjaba bantu. Natandika kukola ku bantu baagala kulabika bulungi. Okay. So far, how is the journey? The journey is really beautiful. Abakyala baagala nnyo okwefaako. Lwakuba nti challenge gye nkifunyeemu nti Ugandans bajajinga nnyo abantu abaagala okukyusa endabika yaabwe. For example, Dija oli asooka okujjanga tugeza ayagala flat tummy, ayagala kabina kubanga tujja kutuukayo tukola akabina naye nga tetulongooseza tukozesa kye bayita hyaluronic acid fillers. So abantu abasinga ajja wano nga n'okutyatya kubanga atya ekyo public opinion banagamba batya naye nga abantu abakulidde mu nsi ez'ebweru like it's a lifestyle.
abantu babikola. For example, Dr. Rita Kagwa bwe twali ku book launch waliyo yayimirira abantu n'agamba nti nakola kino, yagenda ne ku TV, Sanyuka TV, and she's okay to say that she did that. And besides that, twamala emyaka mingi nga tumulaba enfaanana. Waliwo n'amanya ge bamutuma ng'okwo ku social media. Right now tukyasobola gamuyita. She looks beautiful. Very beautiful and pretty. Yeah, so tukyalina challenge eyo wano mu Uganda nti abantu tebanaba ku embracinga change like beauty. Okola procedure wano obuli nakusanga nga obadde toyina kabina nakusanga nga okaina, you become a topic which is not good. Kubanga ofuuka kyabulambuzi gundi yakoze procedure bweti naye nga it's a lifestyle like nga boonakera ku macha n'okola makeup n'okola ki like to look beautiful. Yes. Nzijukira omukyala lumu ku internet yali agamba nti akoze transplant y'enviiri ng'enviiri ze zikutuka. Abantu bonna ne boogera ne bagamba bannange bulijjo olina ekiwalaata, bulijjo oli bw'oti. By the way, Ugandans they're looking good. Tewaliwo kisinga kubeera kirungi nga kubeera nti nno bakusanga ng'olina abaana bataano naye ng'omubiri gwo tegufaanana baana abo. Ne face yo tefaanana baana abo. So I think ndoze ebintu bino ebya beauty nze nga nze ojja kusookera ku nze teri kukaddiwa. So bannayuganda bakyembracinze batya? Wow, Bannayuganda bakyembracinze kubanga otunulira ku TikTok handles zange. This place was commissioned by Dr. Rita, I think 2 months ago. Naye mu bbanga eryo abantu bajja, abakyala bajja abagala okulabika obulungi, abagala okujjamu enkanyanya mu maaso kubanga tewali amount of bizigo bisobola kujjamu nkanyanya mu maaso. So tukola procedures nyingi wano. So far the turn up is good and people are really believing in me kubanga abantu abamfollowinga ku TikTok era musobola okulaba olugendo lwange nga ngende Nigeria nga nsoma ebbanga linamalayo n'ezimu nazi postinga nga jendi ku airport nga ntuse. So abantu banzikiririza nti kyenkola nkimanyi kubanga okimanyi wano mu Africa. I think Nigeria is the #1 leading country mu kwefaako. Kizibu nnyo osanga omukyali Nigeria nga talina kabina. Ku Instagram. I have a lot of Nigerians. Yes, those procedures are normal. Everyone, like, it's not a secret. So for them, they embrace. It's a secret no more. It's a secret no more. Absolutely. Yeah. So kyetulina n'okukopa wano ewaffe nti okulabika obulungi. It's you don't need mateeka. You don't need to shy away from it. I think this starts from our men. Tebatufuddeeko kituufu kisoboka n'ekyokubiri society. I think we need to teach our men first. And Nigerian men too, they take care of themselves so much. Because when I was working there, in fact ennaku ezisinga especially Fridays ng'abasajja be basinga okujja okulabika obulungi than abakyala. Dr. Oyogedde ku kyenkanyanya abantu njagala okubabuulira ensonga eno nti mulimu abantu abamu enkanyanya tekitegeeza nti okaddiye. Waliwo abantu abamu nga n'abali mu 20s naturally nga oyina emitaafu bagiyita emitaafu nga oyina emitaafu nga fesi yo yeefunya just naye nga ate toli mukadde oli mwana muto right? Njagala kinnyonnyola bulungi abantu. Enkanyanya ezo ekizireeta first of all enkanyanya zifugibwa what we call our facial muscles, the facial expressions we do. Bosanga omuntu nga always aba stressed, aba worried. Tuyina wano facial muscles eya wano bagiyita frontalis muscle. Buli bwo frowninga forward, bulines bujjamu muno. Nga buno obuli wano wange. Tujja bujja mu DJ. Nga sisibye enviiri. Yes. So kyetukola ku obwiso bwe tukuba obwenkanyanya, they target specific muscles. For example, we have a frontalis muscle here. Tukubamu botox. So the treatment we use is called botox, botulinum toxin type A. It temporarily relaxes those facial muscles. Inti neobeera okoze facial expressions. Lines ezo tezijja. For example, tulina obukanyanya bwa wano bayitawo the crowfeet. Omuntu when you squint your face like this, waliwo obukanyanya bujja wano ku maaso.
still tukubamu botox oyo and it relaxes those muscles. One ku glabella area anti bwofunya face ng'onyiize waliwo obukanyanya obujjawo. So tukuba eddagala eryo botox na relaxing muscles nga you cannot do those expressions and your face. In fact, bwokola botox within 2 weeks obanga ina makeup. It stretches your skin and gives you that fine stretched look. You look 20 years younger than your age. What? Yes. Dr. Kati enkanyanya ezawulo emyaka ku nkanyanya eza bulijjo bazookuze nazo oba ezize out of stress, out of hustle, zeziriwa. Kakati kizibu nnyo okwawula enkanyanya ezize. Osobola osanga omwami ng'ali myaka nga 5 naye nga talina nkanyanya. It depends on okolera wa emirimu gyo okola mirimu ki. There are so many factors. Absolutely. Also genetic factors. It is also one of the reasons. Kubanga mu aging majorly genetics is very important, is key. Eri abantu abamu nga banene waabwe naye zonti technology yajja nti still you can chop that weight wadde nti oli munene. So yeah, oli omuntu nga kuva buto someone is chubby okuza omulaba nga they are chubby. But still if you want to shed off that weight it's very possible medically. Yes. Okay. Abalungi abatulaba tuli ku Glam Aesthetics ne Dr. Sarah olunaku olwaleero. Mwebale kutulaba naye mwebale kusubscribinga. Don't be shy okujja weetereze singa obeera oyinamuko ekitateredde ku mubiri gwo. Tobeera shy. Mpulira nti abakyala okujja wano bajja beebise undercover. Actually, I think the community needs to, we need to sensitize the community about beauty, embracing beauty positively. Inti okwefaako okulabika obulungi. Tekiswaza. It's just building your esteem. Nfuna nnyo abantu abamu nga ba celebrities abamu nga taswana kwambala ngoye zimu olw'ensonga nti society emujajinga. So nekirala kankonewawo katono dija ba celebrities abasinga first of all fe tuli basawo tukuuma ebyama kye tuyita confidentiality. Bw'ojja wano n'ombulira ekizibu kyo be well assured nti it's between you and me. Togenda kiraba walala. Kyovala abantu abamu ku internet bansaba nnyo ebifaananyi bya before and after, especially ebya face. Customers agambye nze saagala camera. Sigenda kugamba nti okuba njagala nkukakase onkukoleko I release my clients photos. Wabula bw'ojja wano nsobola okulaga ku simu yange ne nkulaga abatono but not all because abantu abamu tebaagala bintu. So wano ku Glamour tukola ebintu bingi nnyo dija. Abantu abasinga babadde bawulira kye bayita BBL. BBL ntera nnyo funa post gye nakola nga njawula wakati wa surgical BBL ne liquid BBL. Banange osobolera ddala okufuna akabina ak'ekirooto kyo nga tebakulongoosezza. It's very possible. Tekavunda bantu gambu kavunda. Dija. Bwakabina kavunda. Ekirungi ebintu bino bye tukola biri ku internet. BBL mu lulimi oba olufutufutu kye bayita Brazilian butt lifting. Waliwo surgical BBL where eyo yaba surgeons. I'm not a surgeon, I'm not a plastic surgeon. I am a medical esthetician. Nga bakunuuna amasavu for example mu lubuto, mu bisambi, mu flanks wa ne bagateeka mu kabina ne gakola. Yes, it happens. Yes, the fat grows. What? Naye challenge ebawo nti there are so many reasons ekireetera fat oyo okufa. Abamu basmokinga, smoke ata fats ezo. Abalala batuula kabina. You have to spend 6 weeks and above nga totuula kabina. Come on. Yes, naye murela. Yeah, that is the reason. So nga ffe wano kye tukola kye tuyita liquid BBL nkukolako ku makya olweggulo n'ogenda n'okola. Tukozesa kye bayita hyaluronic acid fillers. Fillers nyingi ze bakozesa waliwo I'm even forgetting TCL. Waliwo I'm forgetting another one they love using. Naye sitera nnyo sikozesa olw'ensonga you don't get instant results and
njagala nkukolewo ove ng'olabye ng'ofunye results so tukozesa gundi ezo they are very safe otuwulirawo wadde nti tukuwa nti togenda mu gym you give it some time like or to avoid applying pressure nywa amazzi mangi they are very safe and very effective abantu abali mu UK ebintu bino babikozesa nnyo in fact bwe bajja wano most of my clients abantu ababatambuddeko ababadde ebweru nti bazze babikola it's normal ate bakimanyi nti tebiina any problem era side effect gyonza ofuna nti nga bwe banakuba empiso nofuna ka bruising nofuna pain though nti tuli basawo we can manage that pain yes okay kale kati ndoza kankutwalirewo ku services zokola wano glam abantu bazitegeere nenda kutandika ne botox botox nkakasa ndoza abantu bakiwulira buuliza abasinga tebakimanyi botox kiki aneyanziza Hadija ku kibuuzo ekyo botox mu lulimi olufuutifuuti kye bayita botulinum toxin type A botox erinnya eddala erya botox tusokiyita anti-wrinkle treatment ye treatment yokka eri effective kubanga mmala okukolako ovaawo ne results wadde nti zigetinga better within a week or two ajjawo enkanyanya na stretchinga face and it gives you that youthful look so woba olina omukolo oli eyo oli mugole oyina pate oyina birthday jangu tukube botox ofune that bogende ku mukolo nga buli omu agamba oli aba dining ate zaalazeewa because there is no amount of cosmetics ajjamu enkanya ne bw'owesiga ebiziga ebyebbeeyi bitya because these are facial muscles they go deep in the muscles yes so kati mukuba muziri muscles tukuba mwezo muscles targeted fewe tuba tukuba botox tuina what you call the danger zones and the safe areas kubanga tumanyi nti wano waitawo nerve bweti wano waitawo blood vessel bweti so we avoid them so kirungi nnyo okukola procedures no oba omuntu ali well trained to do that ng'alina medical background yes so kati doctor botox ono amalamu bbanga ki botox oyinza okuba omukuba wiiki ejjanga ate enkanyanya zizze nedda mukwano botox amalamu 4 to 8 months but remember ebintu bino they get approximately a year yes so the body gets rid of it like the body metabolizes it and it gets rid of it through urine sweat n'ebirala era bw'aba aweddemu abamu bajja kumbuuza kiki ekibaawo ng'aweddemu no in fact olw'ensonga nti some traces zisigalamu mu skin you look way much better than the way you came in lwakuba nti era naawe oba olaba nti kakendedde I have to go back butandise okudda kanzeeranefeeko kituufu how many injections of botox do you need in a year okwekuuma nga toyina ezo nkanyanya weziti emitaafu roughly 2 to 3 units only yeah wow that's amazing doctor usigenda kulwawo nnyo naye ndaba abantu bakola nnyo kye bayita IV glutathione vitamin C and collagen eno ekola etya well glutathione empisa eyo abantu abasinga bamanyi nti eyerusa nange kenyini personally atudde wano kituufu but it is a its side effect kwerusa wadde nga omuntu nga Hadija asobola okwesa glutathione ono the color you want depends on how many sessions you get nti omuntu wafuna sessions tugeze cause me I strictly use Korean products ziri very effective neba bizigo so kati nze wano bwojja at least 5 sessions olabira ddala nga shade etandise okukola ki okyuka so twongeramu vitamin C kubanga you know vitamin C is an immune booster and it also makes the skin to glow more ne collagen you know very well collagen is an anti-aging treatment eyambako omuntu okubuildinga those connective tissues in mubiri and it targets the whole body buli awali connective tissue farming skin nebera skin ngeri firm and tight yes bwete bwerera kati nze nganzo omusudani waabwe but you're beautiful yeah mbeera neetaagayo nga mmeka okubeera ne skin glowing light bulungi
Kakati abantu abasinga bamukuba weekly, but may have very good products. Weekly, yes, but I advise my clients to do it twice in a month, or you do it every 2 weeks. Then bw'oba omuntu ayagala okukyusa kala ye wenna, so that's when you can do it probably weekly, okusinzira how fast you want the results. So whatever results ngolekera we just do maintenance. Okay, you can come maintain once a month, once 2 months. Ngabona agenda okolayo ka facial. Yes. Okay. Nkutegedde doctor ndoza nawo tetugenda kubanga tulwawo. Njagala tugende ku butt fillers doctor. Abakyala mu Uganda abazaalibwa naddala ku mulembe gw'okusala empiso. Tulina ebizibu. Tulina ebizibu batusala empiso. Ndaba abantu batandise okwekubawo ttatu. Abuzeebuze ng'agenze ku beach mu bikini. Zino butt fillers zikola ki? Well, ziyambako. That is a very good question. Kakati butt fillers ezo ze nkozesa mu kifo kya surgical BBL. Ddagala era lya mpiso. Tulikuba mu kabina ne twongera ku shape. Kakati bw'ojjanga oyina ebinya mu kabina, tugeze ng'oyina those childhood scars. What happens? Tukola procedure gye bayita gluteal release oba kye bayita subcision. Tukusanyalaza ojja kumbuza okwesa bwiso. Twina very good numbing creams. Era towulira pain. All my clients are very comfortable during the procedure. So butt fillers is, we numb your skin. Yes, it's local anesthesia. Tetukusanyalaza wenna tusanyalaza wetugenda okuba. Era ne tukuba naye nga ye tumugira mu meals. Kakati me, you can choose eri janaga manjagala akabina kanene nyonyo nga oba kaani sijja kwogera manya. So we can do it in sessions okusinzira ku kyoyagala. Eri ba clients abajja nga meals zayagala oba shape gyagala ntono, only one session is enough. Eri oli ajja n'akugamba nti njagala akabina nga kanene. Eri oli n'ajja n'agamba nti like you want something exaggerated. So we can do 2-3 more sessions and more, depending on how big you want it. Though it lasts 2 to 5 years. Mumubiri. So yes, nekyo nakyo nino kigamba bana Uganda nti procedure ya butt filling eyo ofuna instant results. Si bineeno nti banange sigako ekizigo nga banaffe betulaba eri abagenda eyo. Wazibe. Siga kechizigo wazibe. Wazibe so. So tukola subcision oba gluteal release ne tuta munda mugundi wawe enkovu wache tuita fibrosis. Like those fibrotic bands mu kabina tuino breakinga ne to creating that free space within the gluteal area ke kabina. Kakati when we release those fibrotic bands inside the butt, we can use our fillers. Kubanga omuntu osomukula gluteal release akabina ne kata balance nga temoli fillers ekyo nakyo tukikola. Naye woba oyagala ekintu ekiri balance which is symmetrical to remove those irregularities mu kabina, we use fillers to tukola touch up okufuna shape eri uniform. Kutegedde bulungi doc. Nga ogamba goodbye to binya. You can check my TikTok. I recently did some I have some clients I've worked on and they really love the results. Okay. Tuyina kye bayita facelifting. Waliwo abakyala abakulanga bayina sakkido. Yalaba ku sekoko ng'oli mwana muto nti twakula sekoko nga sekoko zigoba abantu ebiseera doctor. Naddala nga mulina uniform eya red oba esweater nga sekoko olukulaba ekugoba kati mulimu abantu abo nga balina ekizibu bambise mu bubi naye here is an answer. Jangu wa doctor abeere nga akukebera akubulire ky'olina okukola. Doctor, kino kivaawo ekiba kyayiika wano? Kivaawo instantly. Kakati okujjawo ekintu ekyo tulina engeri bbiri. Tulina ekyo ky'ogambye kye bayita facelifting. Era still n'abagambye procedures zaffe zonna they are non-surgical, non-invasive. So waliwo kye tuyita PDO threads. Okay.
Pedio threads zituyamba okusitula skin omuntu ng'olina sagging skin wesize ebiziga abantu abamu bana bamaze agokya si kirungi especially mu face galeeta face okuyiika so what we do what we call a non-surgical facelift tukozesa wano those obuwuzi ne wano we lift your skin and get that stretched skin nebeera bulungi kyekimu ne wano tusobola okukozesa obuyiso bwe bayita lipolysis injections okugyawo kino lwakuba you need sessions like 3 naye pedio threads the results are instant and this thing is gone. Wow, yes, that's amazing doctor. Kati ezowuzi womala oziteekamu omuntu akomawo n'ozimugyamu. Okay, doctor mbitegedde bulungi awo sijja kulwawo kubanga ebintu by'okola mu butuufu bingi simanyi oba tunaabimalayo oba ebirala onaabiyisaako buyisa naye nga njagala okutegeera ku kye bayita dermafillers. Webali nnyo kakati dermafillers ezo tuzikozesa oyina wano obuntu wano tuyitawo the nasolabial folds wano bw'oseka obanga okaaba well tuli bwoti when you do these facial expressions here of these muscles around the mouth so tukozesa those dermafillers to fill up these spaces tukozesa dermafillers abalina wano ekinnya wano tukiyita tear trough wano once under eye tufiiringawo bulungi face ne balancinga n'abalina amatama nga gaagwamu you lost weight era tujja tuukayaawo ng'amatama gaagwamu tukozesa those fillers okumakinga shape symmetrical oba waliwo kye tuyita genofacial profiling ne tujjamu enkanyanya ne tuziba wano ne tuziba wano waliwo obulevu obwagwa we make that chin stand again ne tugira amatama ne gaba nga gabalansinga bulungi kwegamba nga bw'ovaayo mu bantu you look very well, beautiful and younger. Okay. Mukola ne teeth whitening. Yes. Kakati etokera dala I want to make this clear. Banange sijanjaba mannyo. I am not a dentist. Naye waliwo kye tuyita cosmetic dentistry. Inti tukozesa ebyuma byaffe ebya laser machines. Ne tu whitening amannyo ago ne gabeera sparkling white. Ngatusooka ne tugascalinga bulungi, we polish it and then we use that machine. It's called a teeth whitening machine. It uses laser technology. Amannyo ne gabeera nga geeruka. Yes. It is good, doctor. Ebintu bino tebirina side effect? Ebintu bino nga bwe nagambye nti mu nsi muno tewaliyo kintu kitalina side effect. However, they are manageable. For example, nga bwe nagambye nti omuntu bw'omukuba empiso wajja muluma ajja kufuswelinga or get some bruises. It happens. Naye nagambye nti tuli basawo kubanga ne betujjanjaba eri we manage the side effects. Osobola omuntu tugezesa ceftriaxone 2 grams na weakeninga oba nafuna allergic reaction but because I'm trying to do that manye ekyokukola nti omuntu aba afunye ekintu kino I manage it like this. Yeah. Vaginal tightening, doctor. Vaginal tightening tulina ekyuma ekikikola. I think okisanze one. It's not. Kyekino ekibadde wano? Yes, it's not at all. Abakyala ng'oli eyo ozadde abaana wansi ensonga nnyingi hormonal factors and all that. Jangu tukutereeze wansi tulina nakaba kayita O-short tukozesa PRP abakyala abakalu toyina mazzi you don't have that lubrication. You get the results instantly. Otandika, you stimulate the collagen of the vaginal muscles. Into that lubrication once in and you start getting abachala bataina bwagazi, toina mazi, you don't have the feelings. So it works on that. But I think you need to do this when you are married. Ubangu na partner, otherwise. Yeah. Oyinza okuleeta obuzibu mu Uganda. Kiteefu. Era bambi wobali eyo n'abatali bafumbo tubaaniriza wadde nga abafumbo of course it makes more sense. That one, yeah, it makes a lot of sense. Okay. Microneedling yeereeta doctor. Microneedling procedure tugikola okutereeza skin okugeza oyagala that instant glow oyina skin nga nkalu to glowing bakakola katukozesa what we call a dermapen kaina bu microneedles it creates
Bana Dr. Bulicho nacho yogera wano kituufu. You know, people don't know about my journey. When I left Dubai, abantu was I was working in KFC only. But my first job, battunabagenda mu COVID before I joined KFC. I was working in a skincare clinic. Wow, that's good. I think you have an idea of what I'm talking about. Wallahi buli byonna by'oyogera wano mbimanyi. Buli byonna by'oyogera ate wengeze ku microneedling wengomye otegeera. Kubanga nze mbadde manyi nti ebyo byakoma Dubai. I'm really, you know, like this surprised okulaba ate ne wane eno bintu mubikolera ddala. Mukwano tubikola ajamu dark spots abalina hyperpigmentations abagala instant glow. Microneedling oyo tumukola mugundi tuwe kye tuyita mesotherapy. Waliwo products nga zo tuzikozesa okufuna glowing skin boosters. Abalina skin ng'oyagala ebeere ng'eri firm. So waliwo ne kyatukozesa PRP tukujjako omusaayi ne tugusengejja mu kyuma ne tukozesa the most purest form of collagen ali mu musaayi. Really? Yes. Era bwe mala okukozesako that microneedling ku skin omuserum oyo asigala gwe tukozesa mu mukuwa n'omwesiiga mu gundi ojja kumbuulira after 1 week. You get that instant glow of the skin. What? Yes. Amazing. Anti-aging facials, doctor. Anti-aging facials era nagambe tuina laser machines tukola facials. Tuina options mu bufunze. It depends on your pocket. Kunsawo yo. Tukola gundi ezo anti-aging facials tuina ebyuma ebitighteninga laser machines tighteninga skin ne tukujjamu obugundi ne cleaninga skin ne tukuwa that glow. No double toe kwegamba you look younger, it refreshes your skin. Yes. Okay. Ndabyako gye muyita tummy reduction. Abakyala bazadde abaana abasinga obungi omubiri bambi ne gubayiikako ate n'aluzinga confidence takyasobola kweyambula bulungi kuba happy nga we yali omuntu omuggyako just olubuto lwokka eno n'asigala nga alyoke. Kakati ekyo tummy reduction nina gundi 3 zenkola wali kye tuyita body scalping nkola procedures 3 mwemu. Tuyina ekyuma ekirala bakiyita G5 machine ekyo kyo bakikolanga it breaks down the fat bulungi then ne tukwesa obuyisa bwe bayita lipolysis injections ako tukakuba woyagala wakoge ne wano wabanga wanene tukakozesa abalina emikono egiyiikayiika tukakozesa abalina amatama manene tukakozesa. So woyagala okukoga wetukuba abagala okukoga muno okusala olubuto okukola kyokuba flat tukwesi tulina obuyiso very effective. You need only 3 to 4 sessions ng'olubuto tekuli terukomawo. Oba you have to take care of they don't come. Waliwo omuntu ate n'amala okuva ku medication ate n'asooka alya emmere okufa obufi. Munnange obuyiso obwo olubuto teludda though ebintu ebyebyute birimu maintenance. Togenda kusala weight ate nkusanga otudde ku sowani ya chips ne koko and that's waliwo kikola once naye nga bwe bulamu bwo it's a lifestyle, you know. Beauty is a lifestyle. Yes, it's a lifestyle. Chemical peel enebeetya. Chemical peel eyo I have a very good chemical peel banange muginoonyeeko. It's tugitekako ku skin nejjako the first layer of the skin bulungi oyina dark spots ozijjanjabe zikulemeddeko oyina zirimu ne chemical treatinga acne. So banange mujje mukole skin ofune akasusu akato akapya. Yes. Okay, kati ndoza mbino doctor ngenda kulondamu abantu bebasinga okwettanira okwagala kati nga breast lifting. Stretch mark removal, hair loss treatment, skin tag removal ne laser. Skin tag removal tuyina ekyuma ekijjako still it's a laser machine ejjako obusundo instant lovao tebuliiko. Hair loss still tukozesa PRP nga bwe nakugambye nti tukujjako omusaayi mulimu growth factors stimulating those hair follicles to grow back again. Ekyo tukikola breast lift tukozesa pedio threads bannange tetulongoosa bamikwano tukozesa pedio threads ne tusitula ebbeere eryo wamu ne PRP. Abamu bakozesa fillers but saagala nnyo kukozesa fillers ku breast lift olw'ensonga zino nti abakyala tuba advising okukola breast examinations routinely to rule out breast cancer. Kati bwe nkozesa PRP oyo jjukira fillers they take time to set on the skin.
ojagenda palpating because you advise them to palpate the breast almost every morning okulaba oba bawuliramu lumps kakati abamaja gama musawo nanyiza wano nga waliwooko ekintu because those fillers take time to dissolve. So I don't like using it nekirala because we add them abantu abalina breasts intono jukira the breast grow following the rule of gravity ngakulaga down kati when you add weight fillers ezo bazikolanga they are viscous, they are thick. So I don't like using them on the breast, but we do PRP and pedio threads to give you that lifted breast instant results. Yes. Okay. Bana doctor are very busy, but clients bamulinze, we have had a little time with her, but I know next time we shall do better. Tujja kubera tumuza bobo ine kibuzo kiteka mu comment section tujja kuba tukuddamu oba kusanga wa doctor akwagala. Ansa njagala nsangibwa wano ku Akamwe Small level 2 era wolinya lift we kuteka weight ku level 2 woba otunudde mu glamour aesthetics. Yes dear. Okay, enamba y'essimu doctor file. Enamba y'essimu eri 0774 366307. Okay. Yes. Ate endala muyineemu. I use that for now. Yeah, WhatsApp. Yes. Banange njagala okutumirako ku bantu ab'enjawulo okusingira ddala omwami wange Dr. Ojok Chris Masaka Regional Referral Hospital. Wow. Mwena muli ba doctor. Yeah, fena tuli basawo. Kutumidde nnyo nkwagala nnyo mukwano. Thank you for supporting me. Dr. Rita Kagwa, thank you for promoting me and loving me as a sister. She has been so good. N'abantu abalala my UK family. Njagala okutumira ku Hadija Kigozi. Ate ntudde wano naawe doctor ate ontumira ku. Njagala okwebaza Hadija Kigozi. Thank you so much for sparing your time. Nojja wano ku Glamour Aesthetics. You're very welcome. Webale kujja mukwano and webale kwambala bulungi nakweyisa bulungi omukyala ovunaanyizibwa ali presentable. Kwegamba the way you carry yourself is how the public carries you. Thank you so much. Yes. I really appreciate. Bannange mutukkirize tubasibule olunaku lwa leero yenze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.